Musajja mukulu Stephen Lobwama ow'emyaka 56 ne bawala be okuli Rest Namutebi ne Kansala Flavia Najingo be balaajanidde bekikwatako kuli RDC Wakiso Justin Mbabazi Ssaabaminisita Robin Nabbanja okubayamba ku maama waabwe ge bagamba nti baamuggalira mu kkomera Ssentema. Bano omusasi waffe abasanze mu maka gaabwe ku kyalo Wanjeyo mu Lukambale mu kwenda mu ggombolola y'e Masuuliita mu disitulikiti y'e Wakiso nga bali wamu n'abatuuze nga balombojja ennaku gye bayitamu ku kibanja ekyo kye baagula ku mugenzi Mississippi March ekyatuusizza okusibya maama waabwe Margaret Nalubowa mu kkomera. Mpulira bubi nnyo lwansonga nsoma ndi ku yunivasite nsomera Kyambogo. Kati maama wange bamusibye sente zigenda nnyingi balwanidde ekibanja okuva mwaka guwedde sente zigenze nnyingi kyokka balina osasula tuition wange. Nze Lobwama alina by'annyonnyodde okuva we yagula ekibanja kino. Ettaka eringobwako naligula ku mugenzi lwabwe Peak March. Ettaka eryo tuliwangaliddeko emyaka 25 bukyanga tutandika digula. Ettaka eryo bwe twamala digula okukakasa nti ddala lyaffe baatuwa endagaano tuzirina mu Peak March ne Namusi Mangadalena. Ettaka eryo mu kuwangalirako twali tulinako ebyobugagga. Kansala Flavia Najingo ng'ono wakati mu kwogera kwa akabi n'amaziga olw'okumusibira maama we ng'ate n'ekimusibya ky'ekibanja kyabwe kye beegulira. Omwami ono eyabaguza yafa nga kwendi. Omwami mu kufa kwe abaami abakulu banene babadde nga mwami Lubwama ne mukyala we nga bakozesa ekifo ekyo nga tannaba kufa. Era agenzo okumala okufa babadde bakozesa ki ekifo kyabwe. Naye kitwewuunyisizza mu kabanga akatono okuvaayo abantu abazze beerimbika nti baleese omwana w'omugenzi abanja ekifo. Abamu ku batuuze omusasi waffe bayogeddeko nabo okuli Abase Kabembe, Andrea Lubega n'abalala nabo balina bye balambuludde ku nsonga eno. Omukazi oyinza omuvuga bw'omutwala ku omusalidde omuvuga ekiro. Etteka lyeriyo ate bagamba taliyo batubuzaabuza kiteze bamubye bamukwese. Bayite balina ndagaano naye yalina endagaano n'akwatibwa n'ateekebwa mu kkomera olw'ensonga. Nze n'obulumi bwange mbulowooza buli akuviira ddala ku LC1. Baliko be balumiriza okuli ssentebe w'ekyalo Kanze Kasumbuso LC1 Michael Tamale ne Namusisi Magdalene ng'ono yeefuula nti yali mwannyina w'omugenzi Mississippi March Motolo ow'Ekakiri n'abalala nti be babasumbwa ku kibanja kyabwe nga batuuka n'okumenya ennyumba yaabwe. Tetuyambiddwa ku bintu ebizibu bikola ki bikolwako. Musi yafa teyaleka mwana ku nsi. Twagenda mu bakyala ab'enjawulo ate jajja kukola ki kufumba. Bwe baali baleeta omwana yali mu myaka 45 ojja fa wa 36 nakyewuunya. Omuwandiisi w'ekyalo Janet Naluga ayogedde ku nsonga z'ekibanja ekyo. Ne batuula ne bakkaanya nti tugende ku ground tulabe ekibanja ne tutuuka ku ground. Ekyasalibwawo nga bagamba nti ekibanja tuleete survey. Zeminati ezasembayo ekibanja tuleete abasave bakipime balabe we kyenkana. Bwe bakipima nti oba kiriko eka 6 ekibanja kigabanyizibwemu wakati. Abo batuusa yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV.